Just to see how you're shaming yourself every time a day. Are you not tired of killing the young generation? We are the people power, and power is our power. To arrest Chairman Nyanzi doesn't mean that we should refrain from demanding our freedom. You're trying your level best to intimidate us, but we shall not be intimidated. As I'm telling you now, you're trying your level best to put fear in Ugandans, and this is what you've been doing. But for this case, we are now used of this action. We are now used of all the techniques that you are using to intimidate us. We shall not stop demanding our freedom. We shall keep on saying that free Chairman Nyanzi, free Machete, free Bobby Young and all other political prisoners. We shall keep on demanding our country. Every time a day we build a lot of Bobby Young. Every time a day we get a lot of Machete. You cannot stop us. You cannot kill us all. What you have to do is to make sure that you arrest all Ugandans, of which you can't. Now this time to tell you that the time is gone our side. So it's your time to get scared. We are coming for you. The world is watching. You've been using our military forces to kill the young generation, and you think that the world is not watching. We are coming for you. We don't fear you. You have guns, but we have numbers. People power is our power. President wanu alime kwagala kukolera mawulire mu bulwadde bwa musajja okitegeera yenna ananvuma kusaba bwe kiba kikuwa essanyu vuma sendi totandika lutalo asinzidde ku mukutu gwe ogwa Vibe Life Yugi nadda mu kutyoboola okuwalampa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga banne batudde nabo bamutunuulira bwe bati mbuye nkuyegete kya ssabo sendi totandika ate ffe abantu abawagizi b'NUP mutwesonyiwe ku nsonga eno ya Dr. Kizza Besigye buli omu agikwatenga bw'asobola temutukaka omukutu gwa Facebook ogwa Dr. Kizza Besigye guugwo diwe yali apostinze ku baana b'NUP abali mu kkomera wagambye nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayite gundi press conference ayite CNN Al Jazeera annyonnyole ku nsonga emu ya Dr. Kizza Besigye nga Dr. Kizza Besigye we yagiyita ddi. Sendi oli musajja mukulu sitwagala kuwansiganya bigambo naawe ate tosuubira nti waliwo NUP omulala agenda okukwanukula kubanga twabagamba nti NUP ndowooza tosuubira nti waliwo omulala agenda okukwanukula naye totandika beera ku YouTube mwogere ku nsonga zammwe kuba kacanga mbeera ku YouTube yo teri video gye sirabangako ku YouTube yeeyo teriiko wabula toyogera temufumyanga kigambo kyonna kubagizi b'NUP abali mu makomera abamazeyo emyaka ena emyaka esatu muvuddeyo kwogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga Dr. Besigye ali mu kkomera mbulwaki tayita bannamawulire mu aba CNN munayogera ku nsonga Dr. Besigye genda ku mukutu gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu azza posting ensonga Dr. Besigye paka kati anti kati gwoba oyagala apostinge mbu Dr. Besigye ave mu kkomera bangi abali mu makomera ab'NUP era ayogerera mu pluros tayogera muntu omu particular mukulu Sendi era obedde oyogera ebyo nga banno bonna bakutunira butunuulizi tukusaba oli musajja mukulu nkuwa ekitiibwa nga nze totandika bw'oba wasalawo okubeera nga ku mukutu gwammwe temwogera ku basibe abali mu kkomera ab'NUP kakati sirikira ddala tujja kulumba omukutu ati fe otumanya ab'NUP onagira nga mutwogerera obedde obyogeranga basajja bakutunulira bwe bati nga bagamba nti onolwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mwesonyiwe bwemba mwewaayo okwogera ku bya dansi bano beeyambudde bano balina amabeere ne mwesonyiwe ensonga z'eggwanga bino tetuli mu byakweyambula bya dansi bya bivvulu bwemba mwasalawo kuzza ggwanga mu style eyo
musigale nga muli kwebyo temulumbagana president Robert Kyagulanyi oyina kyononya ati utumanyi tujja ddubira akakutuko kwanga ojja kudda kakutuka ako tandika okutumanyira tojja tumanyirirako genda obuze kino kikweba simakwezi Robinson pachiwa warning ku YouTube yacho ne bachiba imwe temututandika kati hiyo Facebook ya Dr. Besigye ndiwe yayo apostinza abana abafira abali makomera abamazeni akena di mutuveko yes nafe tugamba Dr. Besigye atebwe naye mutuveko temutweta okajanja tula butuzi nku breaking it down omanya basajja bano kiche babala nze ndi muntu atali ebigambo byange sisobola kola video yange ate nenzija nenjikuba enchukira no nywerera ku kigambo kyange nenkibeera ko so kati abagala okunyiga musembere mwongere kubibanyiza nyongereko kuba ndaika siri wako bino wako bivaamu kati wamma kankunnyonnyole ki abasajja bano kye babala having fought nope amanyi gonna bagigataddeko ne bagifighting eremie kati bakyusizamu mu tactics balina okuactivating epesa lyabwe lyabesije wabula baba bali activating gwe munna Uganda batandika okuteekateeka mind yo okugirowoozesa nti Besigye yali serious okulwanyisa Museveni yensonga lwaki wagenda okulaba nga wavuddeyo bino bi audio nga Besigye simanya ali mu kusaba nnyonyi ali mu kusaba mundu ali mu kusaba bomu mind yo bagirowoozesa eki nti omusajja ono yalina enteekateeka namutayika kukutwala Museveni mind yo bajja bagiteekateeka bwe batyo naye kati gwe weebuuze amuzidira ki recordinga client we ate nga guno omulimu bana bagukola iligali kati agukola iligali ate na recordinga client we recording enagenda nazitwalira bwayagala okujja business ye bekola abalala abandi wagidde business ye eyebyokulwanyisa bayinza ogiwagira kubanga tali trustworthy recording aba client olukiiko olw'okugula emundu ne lubeera mu recording ng'abantu bano bagenda mu bimaasulo tewaliwo ge bakukkiriza kuyingira na recording device kati omuntu abali mu lukiiko lwa gundi lw'okujja ku gavumenti obuyeekera ekintu ekisobola okusibisa amayisa mwali mu recording n'amaana abireeta n'abiwa Museveni kakati oba intelligence ya Museveni kati bano abazungu bakolera Museveni gwe tebigatta just bali bakikola ezo audio bazifulumya batandika okuteekateeka mind yo kukulowoozesa nti oli ali kuki yalina enteekateeka ejjako Museveni era yethireti eri Museveni kati bamukwata bamukuba mu kkomera bwe bamukuba mu kkomera sequence eddako gy'olina okulowoozaako tunuulira statement za Kulaije ze yakoze oziwulirize bulungi eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi eno ensonga nkulu ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano so olinga nga bajeno timwira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti muvunaane okawulidde ako gwe mwekyo ofuna ki twali tusobola n'okumumiza omusu nga tetunnamuleeta wano bateekateeka mind yo nti ono omusajja okukulowoozesa gwe nti ono omusajja akola ki afuuse threat eri Museveni naye gwe njagala weebuuzeeyo kyekifuula nnyo Besigye okubeera exceptional nti tebaamumiza musu ku banne bali ku Museveni bonna bagenza tta banne bonna beyajja alwanagana naye mu nsiko buli eyeeyimba mu ntebe amumaliriza buli eyeeyimba mu ntebe amumaliriza kyekifuula Besigye okubeera exceptional nti ye tebaamumiza musu nga wano Kasirye eggwanga ffenna twali tumumanyi yayogera bwogezi kigambo n'agamba am training Bobi Wine okujja nga president 2026 ekyo kyokka kye yayogera nti ateekateeka Bobi Wine kujja nga president 2026 wayitawo akaseera katono omusajja twagenda okuddamu okuwulira recording ze ng'alaajana nti alaajanira bannamawulire bajje balina gye bamukoze eki gye bamutadde wayitawo ennaku nga ziizo Kasirye eggwanga bamutubikira just a statement naye kati ono nga audio ze zafuluma nga ayagala kuleeta mundu wano mbuye ne bamuleka ng'owa ekigambo obugambo nti atraininga Bobi Wine kujja 2026 olwaleero ali mu ttaka wali akya following up enfa ya Kasirye eggwanga
bonna bazaalwana nabo mu nsiko bazaamaliriza buli eyeyimba mu ntebe kati gwe mbuulira kyekifuula Besigye exception nga n'obujulizi buzze ddala nga gye buli nga si bya kiyaayi omusajja ali mu kusaba helikopita kunywanyulako gavumenti ne bamuleka ne batamumiza musu bano ku njagala gye baagalamu entebe. Kati bibyo byonna babikola ono Kulaije najja n'ayogera akulage nti Besigye ye threat gye bali ki kye bagezaako kuteeka mu mind okulaga nti omusajja yayina enteekateeka namutaayiika kati bamala omukuba mukomera bamala omukuba mukomera muvu yaabwe ebaddeko eriki bannayuganda mumaze bateekateeka mu mind ate nga bangi bagudde mu katego ako kyova olaba abamu abeefuula bakomuledi obalaba nga batujjonkera batujjonkera nga twogedde ku Besigye naye ng'obalaba bonna bakulaga nti bakomuledi bannaffe naye batujjonkera mbu twogedde ku Besigye lwaki mayindi abo bamala ogikapukyalinga bo balowooza ali ku ki ali ku alaali kati bamala omuteeka mu kkomera ki kye baddako nti kati tulina okuteekawo ensonga emukutula ku Bobi Wine abantu baddemu bamukkirize bwe bamukuba mu kkomera wagenda okulaba nga bapropagandist abasayidi eri ate embeera bagitadde ku Bobi Wine okubeera nga yabanja Besigye lwaki bandigitadde ku ki ku Bobi Wine bagezaako okwagala okuliyetingawo conflict bateekewo ensonga nti kati tukugulana ne Bobi Wine tumwawukanyeeko akomewo bajjemu badividingemu amaanyi ga bannayuganda bano abamu bali eno bano abalala bali eno kyovola abakomuledi abamu batujjonkera ne batuvuma lwaki obwongo bwe bamaze batwawukanyaako bwe kityo kye babadde banoonya naye we thank God nti Katonda yatuwa omukulembeze omugezi tawazike kagaati kubanga batandika omuteekako pressure because they knew him he does not succumb to pressure bw'omuteekako pressure okukola ekintu takikola naye this time around yabalabirawo kuba mubirabye bingi byebagezaako muteekako embeera n'atakola ekyo kye baagala kukola kati baasuubidde nti ne kino nti bwamata muteekako embeera nti mubanje Besigye nti tajja kumubanja amubanjiza ate nga si kye baagala badde baagala bateekewo oluwonko olwo balage nti bagugulana Besigye addemu akomewo mu bantu naye nga bakulaga nti takyakolagana ne Bobi Wine talina mulamwa gugenda maaso eno babateeseteese dda nti Besigye yalina enteekateeka y'okutwala Museveni kyova olaba olwaleero omukulembeze bwagenze mu kkomera Dr. Besigye tavuddeeyo lwaki ayiwa ekintu kyabwe baagala alage nti waliwo olutalo wakati waabwe kati okugenda kwa Bobi Wine mu kkomera okusigala nga alaga nti abanja Besigye ekintu kyabwe kiba kiyiika bwe bakibala baagala bakuliyetingirewo conflict eyo ebeerewo kyova olaba tayingidde mu kkomera omuntu abeera mu kkomera aba ayagala bamukyalire bannaaba wa updates ku mbeera ekola ki ku mbeera yayitamu mu kkomera baddemu basiikuula enfuufu lwaki aganye okuvaayo ekintu Bobi Wine akiyiwa era mwabayinza okubeerawo ne mugaa nti mukulembeze tetumutegedde lwaki akoze ekyo kyalina okukola butabawa chance kukola muvu yaabwe eyo gye baagala okukola eyagala okulaga nti Bobi Wine agugulana naani ne Besigye lwaki badde tebagamba bakaija ba FDC be baba babanja Besigye lwaki embeera bagitadde ku Bobi Wine na Nuupu ekyo kye baagala balage nti kati bano bayawukanye bwe bayawukanye afune ensonga edda mu bantu olwo abamu be bakwata dde obwongo essaawa eno bano abatuleetera matatu abatujjonkera mugenda okulaba bano abamu beeyiye eno abalala beeyiye eno nga bwe kiri kati abamu abatutokosa obwongo bwe bamala dde obukwata bati kati ekyo abasajja kye babadde babala babateeseteese bulungi nnyo obwongo kati teekawo olutalo wakati wammwe oddemu okudda mu bantu nga balala bakkiriza nti ddala yeggwe alina enteekateeka etwala Museveni era tuddemu oyo katemba kati woba obadde obuuza ki kye babala ekyo kye babala kati omukulembeze ekyokubeera nti abanja Besigye eyo muvu nnungi azibikira kiki kiri muvu yaabwe lwaki aganye okuvaayo omusibe ayinza ogaana omuntu omukyalira ku status ya Bobi Wine banene oba wewaluloga mu mpalu wewalulo ngendewoko amanye embeera gye mpitamu mu kkomera aganye okujja lwa nsonga ekintu kyabwe akiyiwa still I'm coming okategedde nze manyi mubitegedde abanyiize tubayambe tutya mukwano kano ko tugenda ngenda batambuliza mu sequence temujja tusibako biyingiringiri tekisoboka bwe baagala okumuta bambi bamute bwe baba tebamutadde byebyo bye babala nze I myself sisobola contributing
ku project ya Museveni, and project ya Museveni is Besigye. Sisobola contributing akubeera moyo nyokosi. No, it can't be me. I'm out.